ekyantuma okubeeramu eno embeera baana bano nazaala omwana ono ng'alina ekirwadde ky'omutima. Kirwadde ky'omutima nga bwe mumanyi nti omutima tegujanjabikika. Nali mukozi nga ninako ku ssente zange mpola mpola, naye omwana we yagenda ng'akula nga n'ekirwadde nakyo nga kikula nga kikola kimuluma. Neera kati bwenjogerera ssente zonna zanzigwako mu kujjanjaba omwana, sikyalina wadde n'ekikumi n'ekyokulya siyina. Wano wendi kati n'okummanja bammanja ennyumba, buli kimu kyonna kyanzigwako, sikyalina ssuubi lyonna. Madam Stella, nsonyi okusaba ekimanyi nina okubuuzaamu. Nsaba kubuuza abaana bano sisuubira nti bwakeera ku makya, bwe nkubuuza ku lugero lw'obulamu bwo tiwakeera ku makya ng'olina abaana abo. Bw'oba tewasomako, oli mufumbo, watandika otya okutandika okuzaala abaana bano? Taata waabwe nali mbeera naye. Naye taata waabwe okusinziira we yawulira nti abalwadde b'omutima yaŋŋamba mbu omulwadde wa mutima tawona. Kyo yakyogera. We yakyogera saddamu mmulaba. Neera twali mu ddwaliro ngenda okudda. Nali mu ddwaliro omwana ye yajja. Naŋŋamba maama, yali andeetedde emmere. Naŋŋamba maama, taata nsanze ng'akoze eki ng'agenze. Konze waba ng'agenze. Gw'olaba nti naagenze nti ye. Neera nagenda okutuuka nga bansiibudde ng'engoye ze nga zonna teziriimu wadde n'olugoye nalumu. Ne ntandika ne ŋŋamba ndaba nze nadde mbeerawo n'abaana bange mu buli mbeera yonna. Ne mbeerawo ne ŋŋamba kanzijanjaba omwana ajja kuwona, kubanga omwana ono we namuzaalira yali mu sheepu ng'eringa nga si ya muntu, nga nange omuzadde senga saali maama wa muzaala nali nja kwegaana ono omwana. Kubanga basawo bonna bamusomako, nsuubira n'abamu baali bamukubako ne mu bifaananyi oba bamuweerezako ne ku WhatsApp simanyi. Naye nga buli omu atuuka ku mwana wange ne nambuuza, ono omwana amuzaala bulungi, ono omwana amuzaala n'akaaba, ono omwana yali mu sheepu nga tategerekeka. Nga talina bitundu by'abantu ng'ali atya? Yali mwana ng'ali awo, buli kimu ekyali kimuliko kyali kitono, kubanga we namuzaalira yali yenkana ng'akacupa k'amazzi kano ak'ebitaano. Ng'akatwe katono, tatunula bulungi, nga talaba n'okulanga, yenna ali awo nga tategerekeka, buli kimu nga kitono ekimuliko, buli kimu nga tosobola nakikkiriza nti mwana, nga tosobola kikkiriza. Naye kusinziira nti Katonda bw'omwesiga, neesiga nnyo Katonda. Ne ŋŋamba Mukama Katonda, omwana ono gwe wamumpa, njagala omwana ono atereere. Naye kati ssente. Kati Madam Stella nga tetunaba kugenda walagama tutuuke ku ky'essente, kuba ebyo byonna tugenda bituukako. Taata w'abaana bano yakujja wa ekyeta nti ono olugero totujjiddeeyo bulungi. Bano abaana bonna bamusajja oyo? Bamusajja omu. Mwali mubeera wano okuva emabega oba mbeera bwe yakusobera kwe kujja wano? Nali mbeera mu Kisenyi zooni, naye amazzi gali katono okututwala. Kwe kuvaayo nenzija nenkabirira Land Road. Neera waliwo mukwano gwange nga bali bamuyita, nga mukwano gwange amuyita nga sister wange, ye yanzirukiriranga. Najja nansasulira emyezi egi gye mitwalaaga. Neera we yansasula emyezi egi ebiri kati giweddeko. Wenjogerere essaawa eno bammanja January ono sinaakuwaayo sinadde n'ekikumi. Naye nga oyo omwami ye twali tubeera ffenna, naye nga mugamba naye tunulira embeera gye tulimu. Kale nga omanyi omukyala nga bwe mba nga mwezimba, naye nga ye nze mwennyini nga nze muzimba, kubanga natuukanga n'omuguliranga engoye nga ndaba talina future kutwaliza wamu, yali talina future. Nga ssente nawagamba nti agenze kukola ssente ezizezo zaabula dda nga nakimanyiira. Naye nga yagenda okunsanga nga ndi ku ssomero, yali aleese mwana wa mukwano gwe nga bazze. Bwe batuuka awo kwekundaba kwe kutuma oyo omuwala n'amugamba oyo mwagadde. Kati nga bw'omanyi eddalu ly'abaana abawala. Wali okyasoma? Nali nkyasoma. Neera yanzijayo na ku ssomero nga nkyasoma. Nafuna olubuto n'enziruka ewaka, ne mmala okuzaala ne ŋŋamba kanzireyo ewaka ndabe. Naddayo nga nzadde ono first born
naddayo abewaka ne baŋŋamba nedda wasobya asobya akola kyasonyiibwa bw'obanga bbaawe okyamwagala kale beera naye maama ng'akyaliwo era maama n'ansonyiwa ne musaba ekisonyiwo ne taata gy'ali naye taata naye si ye muntu ali awo naye teyeesobola newe omugamba nusu bitaano tebimubula tabiyina kati buli mbeera etuukawo nkabirira Katonda mpozi nampuliriza essaawa eno kino ekinsusseeko abali eyo be bagenda ofuuka ba maama bagenda ofuuka ba taata bagenda ofuuka b'oluganda lwange gwendi. Kankuzeemu mukyala Stella omwami oyo yagenda okukulekera kuba ndaba oli muzito oba just lubuto lwenda? Neera ndi muzito. Lwa myezi emeka olubuto lwolina? Lubuto lwa myezi 9. Kegamba na wano wetuli essaawa yonna oyinza okuzaala wano mu kamera wetuli? Neera nsobola n'essaawa eno kubanga obwedda lwadde lunnuma n'olaba ntuyana bwenti lunnuma naye nguma bugumi. Kyokuguma ku lubuto kyo tekibaamu kubanga abakyala banaffe abali eyo mukimanyi nti essaawa y'olubuto lweba lutuuse n'obwoba ofaanana otya n'obwoba oliwayo luba lwagala kula kiruba lulina okufuluma. So mukyala Stella ndowooza mumuwulira tukyagenda mu maaso kuba puroguramu yaffe kyagenda ddala mu maaso naye era nkugamba nti tonyumirwa oba tobeera kwennyamira kyokka bannange ojja toola ky'olina kyonna kyosobola ng'omanyi nti sobola kuyamba omukyalo ono. Tuleme okutunuulira omukyalo manyi bindi bye tuyinza okubeera ne tusala emisango y'abaana yali azaala abakingalaba omusajja talina future bindi bye musobola okusala naye nga tonasala musango sooka otunuulira amabujje galina sooka otunuulira abaana beetaaga okulya ng'ebyokusoma tutunabituukako beetaaga okulya kuba omwana atalidde taba na bulamu. Madde nkusaba oba olina yenna ky'osobola otuyamba nga kiyamba mukyala Stella mu puroguramu yaffe embeera ekutuma nkubira ku ssimu yange eno 075 8 922 0751689202 namba yange gyose okusobola okunfunirako tusobola okuyamba tukwasaganya omukyalo ono ng'abale baffe abalungi ab'embeera bwe mubaddewo nga muyamba abantu noono omukyala yeetaaga obuyambi. Tugenda mu maaso Madam Stella. Omwami yakulekawo bbanga ki olubuto kuba ogambye nti yakuleka nga okyali mu ddwaliro n'omwana wali ogenze kuzaala mwana kuba bwe wali ogenze kuzaala mwana ate olubuto luba lwangi kitegeeza si lulwe? Olubuto lulwe nali ndi n'omwana ono ku kitanda omwana yali nga wa myezi 3. Kitegeeza olubuto omwana asinga olubuto banga tono nnyo myezi 3 gyokka. Omwana ali awezezza emyezi 3 nalwo nga mweruli lwakuba nti olwange lwo terugejja nnyo naye nga yagenda okugenda yatwali ku kitanda gye we yaddukira awo n'agenda. Yali akimanyi nti oli lubuto? Yali akimanyi nti ndi lubuto kubanga yayogera ekigambo kimu n'agamba kale alingange yali atuma ngo omwana kubanga yagamba mbunze nali neepanka nnyo nga neeraga n'obusente bwange mbunja tuuka okulya kasasiro kanze saakitwala nga kikulu ne ŋŋamba boge buli omu ayogera kiki ekikulu kiri ku mutima naye nga embeera. Soko lindeko omwana gwe yali atuma ono muwala oyo omukulu gwe yali atuma gwe yagamba akugambe nti ojja tuuka okulya kasasiro weeraganga n'obusente bwo bw'atyo bwe yaŋŋamba namugamba gamba maama wo yali yeeraga n'obusente bwe ng'alowooza nti nno ajja kumalako oba yali amanyi nti aguze Uganda yonna ajja kulaba ajja kulya kasasiro mumulindeeko nabe mujja kubonaabona mpaka. Kambuuze taata waba abaana osobola mwogera amannya ge? Nsobola mwogera. Abaami abali eyo embeera abakyala abensinza okuba nabo nga tubeera mu puroguramu yaffe n'embeera ekutuma buli mbeera gye baliko kifuuse nga muze abamu bagamba nti abaami mu abasinza ogibatuusaako kyekisinga ddala mu byonna kunnuma nti ate mwetu mutuusa ku baana b'abanammwe ng'ate nammwe olwedde mulina ki mulina abaana ab'obuwala simanyi oba mukopa bukopi guba muze mufunsa okukopa kubanga engeri gy'oyimira n'ogamba omukyala gwozaddemu abaana timugenda kutuuka okulya kasasiro abaagala n'abali eyo ng'omanyi nti munno tomwagale ng'ogenda mugattira ku bizibu mbadde nkusabanga nze Princess Agatha wano ku ABS TV muleke
muleke tomuzaalamu muleke tomumalira budde kubanga enzo okola eno program y'embeera buli omu munne yatuusaako munne gwe yali alowooza nti mwagalwa yamutuusaako embeera embi tukyagenda masono program yaffe embeera ekutuma okukola kyotandikoze nga tetunagenda mu katundu kafe akokubiri Madam Stella njagala ombuleko ku bulamu bw'ono omwana katono then okatunda akokubiri tuyoke tweyongereyo n'ebirala obulamu bw'ono omwana abeera watuula atambula alina emyezi emeka omwana agenda aweza myezi 10 naye tatuula nga baana balala omwana ono n'ekirala okutuula kwe bw'aba nga atuula akaaba abasawo bagamba mbu ayagala akatebe ak'okutuulamu bamusibe omusipi atuule omugongo guno gukole ki amagumba gakwate bulungi asobole okutuula bulungi bw'anaatuula watandika okwavula naye kati akatebe kesitayina kati kambuuzeemuko omulwadde w'omutima kyekimuleetera okuba nga ali wiiki amagumba abasawo bwe batyo we baŋŋamba baddokita ne baŋŋamba mbu we yazaalibwa ng'ali wiiki yazaalibwa nga amagumba ge nga manafu nnyo neera baŋŋamba nafuna nnyo chance mwana ono okubeerawo ebirala bikwagezako bikola kangambe nga wala abaana basanya bayita taata ayita maama akuwayo essuubi nti ajja kwogera ampaayo essuubi nti ajja kwogera kubanga abeerawo n'anyumya bw'aba alaba banne n'aseka n'azannya kitegeeza kati alaba naye obuzibu buli kutuula bwe wali obuzibu ogambye agenda kuweza myezi 10 kati obadde mu ddwaliro omutwala buli bbanga ki kino ekirwadde kino kati ekisinga okuntwalayo agenda neyeesika bulwadde obwo kwesika kubanga buno obulwadde baŋŋamba buno obulwadde buno kati okwesika okwo bwamuleetera kintu ekyo ekyokwesika kati watuuka weyeesika neera kyobudola ngenda okutambula okutuuka eri ng'atuukira ku oxygen kutambula okuva n'okutuuka mu ddwaliro